essimu Bobi Wine gye yayogedde ne Besigye yandibanga ate ereese obuzibu mu nkambi ya National Unity Platform. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku mukutu, tugamba subscribinga onyige n'akade osobole okuba nga updates zonna ozifuna bulungi nnyo, oleme kuba nga osubwa amawulire ageetooloola eggwanga lyattu Uganda. Yes, nakuwaddeko story emu nga omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'akubira Besigye akasimu, era akasimu ke yamukubidde yabadde amuyozaayoza olw'ekibiina kye ekipya kye yatandiseewo ekya The Front. So naye ate mu interpretation Besigye yavuddeyo n'aleeta information emu okusinziira ku bye bayogedde, n'avaayo n'agamba nti mu kwogera ne Bobi Wine conversation yabadde empanvu, Bobi Wine yamugambye nti ye tamuyinaako buzibu olw'ensonga nti beetaaga multi parties ez'enjawulo okusobola okuba nga bawangulani dictator aliko essaawa zino. So mu mbeera eyo Bobi Wine naye n'ayongerezaako n'agamba nti ye tasekendinga muntu akola ki, avuma Besigye olw'okuba nti yaguddewo ekyo ekibiina, owulira. Naye ate engeri Besigye gye yaleesemu eyo statement yereese contradiction between NUP. So abakulu b'NUP abamu bavuddeyo nga tebakkiriziganya nakyo, era nga omukulu Bobi Wine bavuddeyo nga ekigambo ekyo Besigye kye yaleese mu conversation gye babadde nayo tebakkiriziganya nakyo, owulira. Mu kigambo ekyo mwabaddemu okuba nti Bobi Wine yasobodde okuba nga ayogera ku bantu abavumye Besigye naddala aba National Unity Platform nga takkiriziganya nabo, nabagamba okuvuma Besigye kye mwakoze si kirungi, wabula mwakoze ensobi okusinziira ku statement ya Besigye gye yaleese. Kyalaze nti Bobi Wine yakondeminze nnyo abantu abavumye Besigye olw'ensonga nti ate abantu bano bo balina information ndala nnyo ku Besigye. Bagamba nti Besigye tavuga kintu kya struggle, wabula ate ye alina engeri gy'akiwugulamu. Entebe ye nga Besigye baamussaawo for 20 years kusobola kubanga awugula opposition, owulira. Kigambibwa okuba nti era naye akolera ani? Akolera gavumenti eriko okusinziira ku ba National Unity Platform. So mu mbeera eyo abantu abamu bavuddeyo ne bagamba nti ekikolwa kya Besigye oba Bobi Wine okondeminga abantu abo si kirungi olw'ensonga nti bo ng'abantu tebakkiriziganya na ideology ya Besigye, kubanga Besigye abaddewo okumala emyaka 2 naye ate balabye biki byakoze ne byatasobodde kukola. Era mu mbeera eyo yavaayo n'agamba nti teri asobola kujja Museveni mu ntebe ng'akozesezza kalulu, naye ate basobola okuba nga bamulaba nga campaigningira omukulu amanyiddwa nga Amuriat. So bino byonna biba byetooloola naddala mu nsonga za politics. Omuntu oyinza okwogera naye ate ekintu n'akikyusa ne kikuddira. Ate Bobi Wine ffenna tumanyi nti amala n'avaayo n'ateereza statement ze naddala ku social media kuno. So mu mbeera eyo be yakondeminze okuba nti bavumye Besigye, tetumanyi oba yakikoze oba teyakikoze, naye nga ku Projan Media ffe tuba tukuwa updates eziba zigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinge.